Abakristo bagenze mu bungi ku lutiko y'abatukuvu Nakasero okwetaba mu kusaba kw'amazukira ga Yesu Kristo kukulemiddwa Musabaluzi Dr. Samuel Sylvie Kazimba Mugalo wakati mu ttendo. Mubaka w'amazukira alaze obwetaavu okubeera mu byobufuzi ebitali bimu bukubagano olw'enjawukana mu ndowooza ne mu bibiina by'obufuzi. Nsaba Katonda ayambe tusobole okulwanyisa obukulembeze n'obwebufuzi obw'entalo kubagana si kirungi kubanga buli muntu yeetaaga munne. Ajukiza abannansi okujjumbira okukebera enkala z'abalonzi era abazikibwa n'eriisa ejjo gy'okusobola okugyamu abanyaga abaafu kubanga bayinza okuba nga babeerabiramu. Abantu mugende mukebere regisita zammwe buli omu ez'abalonzi buli omu otegeera oba erinnya lyomwe kubanga abamu bayinza okulekamu abafu ne babeerabiramu oba ng'oli yafa dda naye ali omu kwabo banaalonda. Nsaba osangamu omuntu yafa nga Mukama yamuyita olipootinga ogaye nti ono yafa dda kiryoke tubeere n'okulonda okuli free and fair. Omungirimu Dr. Kazimba asibye gavumenti okuteekawo yinsuwa ey'obulamu gya National Health Insurance kisobozese okubeera n'abantu abalamu. Agamba nti wabeerawo ekiseera omuntu walwalira naye nga talina wadde nnusu emutwala mu ddwaliro nga singa yinsuwa eno ebeerawo kiba kitaasa bangi. Kubanga kati abantu abamu tebasobola kufuna ssente zibajjanjaba ne tugamba nti bagenze mu ggulu naye nga bandibadde bakyaliwo. Nolwekyo nsabira gavumenti eteeko kye bayita National Health Insurance. Obeerewo budget ey'amaanyi mu budget y'eggwanga ekyo kibeeremu twongezeeyo ku kufa kw'abantu okusinga okugamba nti Katonda ayagadde olw'ekisaa kye okutwala obulamu bw'Oluganda nga yandibadde awona. Kazimba ayagala bateekebwewo olunaku buli mwezi ng'abantu bayonja ekibuga okusobola okukikuuma nga kiyonjo. Twetaaga okuyonja ekifo kyaffe era wano ensabira gavumenti efuneyo olunaku lumu buli mwezi abantu bakeere kuyonja ebifo ebibooterodde n'ekyalo kyabwe oba ekibuga kyabwe. Bw'atavumidde n'omuzigo gw'okumansi kasasiro n'ategeeza nti yaviddeko emyalo kuzibikira ekivaako amazzi okwanjala mu kibuga. Tetusuula bisasiro ebiveera ebireetera n'ekibuga okulabika nti emidumu gyonna gizibikira n'abantu bafiiramu. Awabudde nti wasanyuwa wabeerewo enteekateeka eyambako abaweereza ba Mukama nga bawamudde okusigala nga balina kye bateeka mu nsawo kye babeezaawo nga bw'alambika. Bw'ati ajjukiza n'abakkiriza nti olunaku luno olwa Paasika ekigenda kyalo kwe kutuuzaamu essuubi mu bulamu buno n'obwo obujja. Kubanga okuzuukira kwa Yesu kwe kutuleetera essuubi ery'okuzuukira naffe. Buno obulamu si enkomerero, okufiirwa n'ebizibu si enkomerero. Nolwekyo nsaba mubeere n'essuubi eddamu eri mu Kristo Yesu. Shamsha Naluja yakusakidde eggulu ku Lwabukede TV. Abakristo bagenze mu lutiko y'omutukuvu Pawulo Nnamine mu kwetaba mu kusaba kw'amazukira ga Yesu Kristo. Kubaddeko omukulira olukiiko lwa Buganda Patrick Luga Mugombole Oweekitiibwa Apollo Nelson Makubuya Mmeeya w'e Lubaga Zaki Mawula Mbeeraze n'abalala. Kukulemiddwa omulabirizi Moses Banya ng'ayibwa akabuweereza okubadde Dean wa lutiko Reverend Kanu Dansan Kiwanuka Mazinga Viika wa lutiko Emmanuel Lutaya n'akulira ekitongole ky'ennyi Reverend Stephen Lumulwase n'abalala. Kwaya lutiko ekolobeza ennyimba z'amazuukira. Bw'abadde awulira omulabirizi Banja yazeeza abantu bonna olw'okutwa ku mazuukira g'omwaka guno ne yeebaza Katonda akyatuwadde obulamu. Alaze obwenyamivu olw'obulyako obukenuzi n'obuli bw'enguzi obufuuse baana baliwo mu ggwanga lingana mu kanisa mweri. Enguzi kati egenda erongoosebwa mu ngeri nnyingi. Eri oyo agiwa n'eri oyo akola ki agifuna. Terina kalungi keetuleetera. Banja asitula n'akubira gavumenti omulango okukola buli kisoboka okulaba ng'olonda okubindabinda tekubeera mu bikolwa bya kulinnyirira ddembe ly'obuntu. Osanga abantu nga beeraliikirira ye tunakola tutya 2026 atuuse tugenda kuddukira wa n'abalala nga nsi okubuna emiwabo n'abalala nga nsi okuyiiya n'abalala nga balowooza tutunuulire oyo yafa n'azuukira eyo ly'essuubi lyaffe. Oweekitiibwa Lwaga Mugumbuli asiimye obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obw'amazuukira bw'ayosereza abantu ba Katonda olw'okutwa ku mazuukira. Tubakulisa okuyita mu kiseera eky'okusiiba
n'okwegayirira. Akubiriza abantu okunyikira okukola obulungi ne gavumenti okulondola ekirime ky'emmwanyi kireme okugwa ebbeeyi. Kye tusaba gavumenti ku nsonga y'emmwanyi kwe kukuuma ebbeeyi y'emmwanyi ku miwendo egiganyula omulimi n'okuwagira abantu abassekinnoomu. Alaze obunyamivu olw'obutonde bw'ensi obutaguddwa ekivuddeku amataba agatwala n'obulamu bw'abantu. Buli nkuba lw'etonnya wateekwa okubaawo ekikolebwa ku nsonga eno. Ate omulabizi w'emikono Enos Kitukagodo yakulembedde mu kusaba kwa Pasika ku Lutikko lw'Abatukuvu Philip Nenderi Mukono okusaba kuno kujjumbiddwa nnyo wadde nga kubaddewo wakati mu kire ky'enkuba. Mu kuyigiriza Bishop Kagodo asabye abakkiriza obutaggwaamu soobe ne beebasanga okusomozebwa okusukiridde n'abasaba okuddukiranga ewa Yesu asobola buli mbeera. Essuubi tukwatujanga asobola okutuwa essuubi eddamu yani ye Yesu. Simanyi ky'otadde mu ssuubi lyo, simanyi ky'otadde mu kwagalako okusinga Katonda libeera essuubi. Era ne yafuza emisira kino abali mu kwebuga okwokuvuga ku byobufuzi mu kulondoka 2026 bano abakoye ku butuuti bw'ekkanisa okusabiramu obulolo. Abeesimbawo nammwe mwekebere. Eriyo gw'otunula n'ogamba naye Katonda wa kakati ono akimye ekya Uganda wa. Bisewe nga yeekalakaasa era nti okola kirungi fe tujja kubamererako obudde bwaffe mugende munoonyeze ebyebweru obulu wano ekkanisa tujja kubandula. Ismail Nsubuga ne Henry Nsubuga bakusakidde eggulu eno ku Lwawokedde TV. Okusaba kwa Pasika Embale kujjumbiddwa ku kanisa St Andrews Cathedral wakati mu kwaya okwolobya ennyimba. Okubuulira kulembeddwamu omulabirizi Wilson Nanda eyennyamidde olw'esigaddamuzi okukandaalirira okuwulira emisango. And let these people be judged so that those who are innocent can be released. Those who are convicted, then they face the law. And that is what we really want. Because if we just detain people in prisons, they are just there. Some of them are innocent. Ye omulabirizi wa Kigezi Gadei Akajuna alaze okunyolwa olw'ebikola eby'obuli bw'enguzi ebikyase ensangi zino. Enju nyingi kukirenzo hano kakirenzo kuli byoni bikasaki. Omuntu n'okubineje ebisenge 20 n'olaro buli kimwe atetayo. Bw'ati akubiriza Bannayuganda okudda ku nnono za mmoto y'eggwanga ku lwa Katonda n'ensi yange. For God and my country, leero Ruhanga tekeke abali mu office bamanyi okubaratwaze n'abali mu bwebembezi bamanyi okubaratwaza bubebembeire. Asibye abakkiriza okweyambisa amazuukira okwefumiitiriza. Yabona okulala enkyera n'ebindi ebirikeeto ojule Yesu akujweke. Ate munnamateeka Dan Musinguzi Nabasa akuutidde abakristaayo okukuuma obutonde bw'ensi. Omutyebe alimu ekintu kikulu ekirajja kutakira kwega k'abantu. Ye Ssaabadinkoni ow'Obussaabadinkoni bw'e Buyala Mike Sserwanja yakulembeddemu okusaba kwa Pasika ku kkanisa y'Omutukuvu Peter. Ono yennyamidde olw'enkwe obutaagaliza n'enkola ya mpalaniraako ebisusse mu bantu ng'abasabye okwagalana kuba ebyo tebiina gye bibatwala. Abantu bali mu ntanda ez'obutaagaliza, mu ntanda ez'obukyali ab'Oluganda. Agamba nti bafunye ekiragiro okuva mu balabirizi nga si baakukkiriza bannabyafuzi munda mu kkanisa nga balina kkoma bweru. Abalabirizi baatugambye abanoonyi obululu teri kubaddamu bayingiza mu kkanisa babasangengawa naye jakubeerawo nga mbalengera bwe mukubira ono mu ngalo ate bwe mukubira oli entala bwe yambala kaleemu ate akawungezi bwe yambala emwa. Abakuutidde okwewala enjawukana era balonde abantu abalina obusobozi. Mugenda kugirayo amajambiya ku bantu abatabaliiko mwewalana empalana ey'olubeerera musuukize palana ezaali zaggwawo. Ate omusumba w'obusumba bw'e Kamengo Reverend Edson Masiko akuutidde abakulisaayo okuba bagumiikiriza mu buli kimu. Ebijjawa tubitiza kubanga Yesu amaze okuwangula. Abyogeredde mu kusaba kwa Pasika mwategeereza nti omuntu okutuuka ku buwanguzi alina okuba omugumiikiriza. Bw'aba yayita mu ebyo ebitusoomooza naffe ne tuyimirira tubeera abagumiikiriza. Mu kusaba kuno era omusumba abatirizzaamu abaana n'akuutira abakulisitaayo okubuulira enjiri. Tugende tubuulire enjiri ate enjiri gye tubuulira nga ya bulokozi.
n'enkubekedde okufudde embaata n'emeseza abakkiriza kugenda mu kkanisa y'omutukuvu Apollo Kiva e Bulaaya Nakibizi mu munisipaali y'Enjeru mu disitulikiti y'e Buikwe okwetaba mu kusaba okw'amazukira. Canon Robert Kiwanuka Mulinde mu kubuulira asabye abakkiriza naddala abatannafuna ababeezi okufuna ababeezi nga bukyali. Omukubiriza w'obusabadinkoni w'e Nakibizi Omulangira Nathan Tebandeke Lukanga asibye abazadde okufaayo ennyo eri abaana baabwe mu luwummula. Omwana ajja kujja mu maka go ng'alaga nti wa buwala aze kukyalira muki muwala wo ne basona mu kisenge kiki kimu naye nga musajja yaze mu nnyumba ye. Ye Ssaabadinkoni w'obusabadinkoni bw'e Kamulimbulabirizi bwa Busoga Reverend Canon Moses Kasimizi Saalongo asabye abazadde okukola obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okukuza abaana mu ddiini. Mubenga mulabirira abaana mubakuliza mu mpisa babe ekyokubonerako kubanga abaana bano olunaku olw'ejo n'ekkanisa. Babalokole ba Old Camp e Kamuli bayambyeko abatalina mwasirizi okubayisa mu Easter. Live in charity. Akkiririza mu kugaba.